Kasubire tibulubulungi abalungi yonna gimusinzidde kuba nga temuteneza ku page the news anka yantuse natera okubatuusako ebyenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda byolabye ne byotalabye byewategedde ne byotaategedde naye nga tutandise n'omuwala mpi ono Zubi yazze kubba naye ng'ebintu tebyatambudde nga bwe yabadde akoze ki bwe yabadde abibaze singa Mukama Katonda bw'ati bannange bwe yali asasulirawo omuntu n'afunira bwoba oliawo empeera ye nga bukyali mu bintu ebimu oba oliawo abantu abamu emize egimu bandibadde bagivaako ajja kutwala byatakoleredde ate ng'oli abikoleredde eggwanga ppaavu kakati nno ye bw'atyo yavuddeyo ne yeerindimula ennume y'ekigwo ate n'amaliriza nga mukwano yazatambula agenda awenyera. Anyways, kansanyusiza busanyusa nti yafunye ekyade kimugwanira ate yafunye na kitono kubanga katusubire nti taliddamu kubba naye nga ngirako nga tintandika n'omukyala eyabuze eyagudde eddalu. Omuntu ono abamumanyiiko agudde eddalu wano e Kasangati omuma mumumanyi naye mutuyambe afune obuyambi kuba alayika afunye obuzibu wano eyo abamumanyi musobola okututaasaako. Naye mutuyambe ebiri Kasangati Town Council. Ebintu si birungi n'akamu n'akatono ddala kansuubire nti abantu be basobodde okumufuna oluvannyuma lw'akatambi ako kubanga tekagoyinga viral weba tebannabamufuna ng'omulabye ng'omumanyi tegeeza ate be kikwatako so ng'ate yo emmotoka eya taxi egambibwa okuba nti yeesimbudde we babadde bagipaakinze ate n'ebeera nga eyingirira ekizimbe naddala saaluuni mwetunudde bweti n'etomerawo ate nga batugamba nti wano wennyini weekoledde ekikolwa kino we baakubira omuntu omu amasasi n'afiirawo. Abantu abamu balowooza nti oba oliawo omuzimu gw'omugenzi gwe gwagala okubaako ate abalala begukola ki begugenda nagwo nga bw'omanyi mu ndowooza ey'obulombolombo. Budde buno ssaawa eno yennyini emmotoka eno gy'olaba ewabye n'eva ku kkubo ebunnamwayo wano wennyini we baakubira omuntu amasasi bye buvuddeko amawulire gonna gabawa wennyini mu kifo kyennyini we baakubira omuvubuka amasasi omuvubuka oyo n'afa wennyini emmotoka eno weebuuse evudde ku luguudo neebuuka pavumenti neyingira amaduuka. Essaawa eno yennyini gyetwogererako essaawa eno yennyini eno yennyini essaawa eno yennyini gyetwogererako obudde buno bwennyini kigambibwa nti emmotoka eno yennyini abadde agipaakinze wabbali w'ekkubo n'eteguka yokka nejja nerumba amaduuka essaawa eno yennyini gyenjogererako mu kifo kyekimu we bakubira omuvubuka amasasi wennyini wetuli edduuka lye lino lye baali babbako we bakubira omuvubuka amasasi n'afiirawo ababbi we bajja kati edduuka lye lino ababbi we baali bagenda okubba olaba. So ng'atera abazadde bazzeemu okuyimusa eddoboozi oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kw'omwana omulala ku ssomero lya Seeta amanyiddwa nga Nyangoma Pretty. Omwana ono abamu ku bantu abamanyi ebimukwatako bagamba nti yalwala wabula n'asiibulwa okudda ewaka n'afiira ewaka so ng'ate abamu bagamba nti yafiira ku ssomero. So omuwendo gw'abaana abafiiridde ku ssomero lya Seeta High ne guba ng'ate gulinnya buli lukya ekireetedde abazadde abamu okwongera okuba ng'ate beeraliikirira.
So ng'ate bamaama bw'oba ng'oli eyo nga olina ekirwadde eky'ekikulukuto oba gwe goyinza okuyita fistula, yes, ye omusawo okuva ku ddwaliro lya St Anthony Hospital erisangibwa wali eri e Tororo ataddewo operation ya bwerere era ng'ataddewo n'entambula nti mwe mwenna abanaaba beetaze entambula okugenda ku ddwaliro eryo mugende babajjanjabe babalongoose. Agenda bbawa ennaku z'omwezi nga 17 okutuukira ddala nga 19 ng'abakolako bukozi okusobola okulaba nga mulwanyisa ekirwadde ekyo. Era n'ategeeza nti okubuukinga oli supposed okugendayo nga 16 obuukinge such that date eri bwetuuka bakujjanjaba bujjanjabi. Ssaabawaabi wa gavumenti yawandiika ebbaluwa ennaku z'omwezi nga 7 Novemba 2025 ng'ebbaluwa eno agiwandiikidde kkooti era nga ategeeza nga bw'ajje emisango gyonna egibadde givunaanibwa minisita omubeezi ow'ebyenfuna Amos Lugolobi. Lugolobi abadde avunaanibwa ogw'okubanga yezza amabaati agaali ag'abantu abayinike ab'e Karamoja n'agatwala n'agaseresa ebiyumba by'embuzi ku ffaamu ye era ng'amabaati ago gye gaasangibwa. Bwe twogerera ali talinaaki musango gwonna. Abayizi abakungaanyiziddwa okuba nga tebeetaba mu campaign za NRM mu district ey'Embale bano bagenze mu maaso okuba nga bongerera ddala okulaga nti bo ebya NRM si baliko n'eddakiika n'emu era nga bakoze obutambi buwerako ddala nga batendereza wamu n'okususuta omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde nga babadde bambadde t-shirts za NRM eza yero. Omusajja atulisinga njala okuyingira layisi naye okufuluma lutalo kati nganze ku lwange kamwayogera nentegeera nti musajja alikwatira bukwatizi muli bantu kubanga amanyi nti wanaabaleka bafuluma ajja osigala bwerere. People power, people power. Amazima mugamanyi. People power. Ku nsonga y'okukungaanya ng'abayizi ne bambazibwa t-shirts za NRM bwe batyo ne beetaba mu nkungaana za NRM. Awo omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola avuddeyo n'adifendinga NRM ku nsonga eno n'ategeeza nti abaana bano abasinga obungi babeera batuuse emyaka egironda era babeera balonzi, so kibakakatako okubaawo ate bawulire biki ebiva mu bannabyabufuzi. Student neddala kale mumanyi lwaki ebiseera ebisinga abantu bagamba nti NRM lwale zaffe zibeerako ba student buba butamanya abo be mulaba ba student baba bawezeza emyaka 18 nga bafuuse balonzi baba bafuuse ki kati wane waffe Embale okirabye bwe kitambudde ngeri abazadde gye bataze kulaale tututte baana banaddayo babuulire bazadde baabwe. Kati gwe yena oli eyo omuzadde era abaana bo bawe muzibe babasomeseza tica liri puzzle, tica full figure, tica gravity omutujju bali kujja babasomeseko bye bayize leero. Ate nga ye eyavuddeyo ne yeewaako obujulizi mu kampeyini za NRM nga bwali omubbi omukubi w'obutayimbwa teyasimatuse oluvannyuma lwa minisita Balaam okumutegeeza nti alina okuba ng'agenda ku poliisi abitebye. Nze ndi mubbi era we mundaba nkyapa Obaki nze nkuba katalimbwa obakuba otya nkakwata nekukubisa kaliwandabeko sazino kaleseeyo wa kukyalo sologera ne DPC netukalaba ate nze newala poliisi kubanga nakavaala mukomera bagakusaba mirundi emeka era wakata abantu omeka basatu wakata nze mbakuba katalimbwa kubanga lwambeera
Mubatwala coach. Oba nesente ngazitwala oba naki ngazitwala kyona kyekusanga nakyo Wakati abantu basatu weba kukyalo ki nze nveereeyo Bugolya. ani ava eGolya Bugolya ani ava gy'ava omumanyi mubbi si mubbi nedda kakati waba si mubbi agambye alina akatayimba kiba kyabusi owulira kati ono ye asigale ne dipisa awo olaye mumutwale atugenda tuwa akatayimba akakozesa okubba genda awo genda oyo musigazi oyo oyo musigazi Wetwogerera omubaka amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona yaddukidde dda mu mbuga z'amateeka ng'agamba nti ono atankana empapula z'obuyigirize ez'omukulu amanyiddwa nga Sir Mathias Walukagga amwesimbyeko ku kifo eky'okubeera omubaka wa Busiro. Naye nga wetwogerera ye ate mukadde ke kamu yatandise dda okutabaala ebitundu bya Busiro okusobola okulaba ng'akola ki afuna akalulu, naye nga embeera eri ku ground ebadde yenyamizaamuko abantu bali bize sibe baliko mirimu gyabwe, naye nga ye abadde abayitamu mpolampola so nga ate abamu bawulikiseeko nga bagamba nti tebamwetaaga baakowakoowa. Omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor yalondeddwa okuba nga ate abeera meeya w'omukulu amanyiddwa nga Sir Mathias Walukagga mu nsonga eno Medad Lubega Sseggona mwamuwawabira nti ebyobufuzi bwe ebyobuyigirize bye bibulamu. Banaye yoyo omubaka Medad Lubega Sseggona oyo tugenda kumugoba ffe tetumwagala yadde kamera tekwata bulungi naye wuuyo ffe tetwamwagala twagala Walukagga yoyo omubaka waffe foli era babana abantu abamuwuliriza naye nga ffe wane waffe tajja kufugawo ffe twagala ambuleera tetwagala ngako saawa era yoyo omubaka waffe genda ffe tetukwagala eno Walukagga walu genda. So nga ate olunaku olwaleero abamu ku bannankyukakyuka abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 7 Novemba mu disitulikiti ey'Embarara we baali bagenza okuba nga ate beetaba mu campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu basobodde okusisinkana omulamuzi wali eri mu kkooti Embarara. Munnamateeka wa NUP ate ng'era mubaka mulambirira omukyala Shamim Malende enkoko yagikutte mumwa okuba nga ate ayolekera sayidi eyo okulaba ensonga zaabo nga azigusa. So nga ate ye munnakibiina kya NUP Olivia Lutaya eyakwatibwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde mu disitulikiti ey'Embarara nga mukwano ali wamu n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuwenja akalulu bw'ati alabiseeko mu kkooti e Kanyanya waneeno e Kampala ngeno nno gye basinzidde okuba nga ate bamusomera emisango 6 mirambirira era ne bamaliriza nga bamusindise mu nkomyo. Emisango gye bamusomedde bagasseeko ogw'okulya mu nsi ye olukwe. Bino nno byennyamizza abamu ku bannansi mu ggwanga Uganda. Jjukira nti omukyalo ono yali yakava mu kkomera ebbanga siddene mu yali amaze emyaka egiwerako ddala bukyanga yali yakwatibwa mu mwaka gwa 2021. Naye bannaye kambuzeemuko ekibuuzo. Omulamuzi asalidde omuwala ono omusango nti alidde mu nsi y'olukwe. Ddala oli mulamuzi wa ddala oba ebintu okola bya kiyayi? Oli muzadde otya Mukama Katonda? Naye muliddawo obusungu bwa Katonda. Ebyensinga bibamazeemu. Muzanyira ne ku bulamu bw'abaana b'abantu. Oyimirira otya n'ogamba mbu omuwala ono alidde mu nsi y'olukwe? Ddala ddala otya Mukama Katonda? Oli muzadde ddala by'osala by'amazima oba olinga limooti bakugamba yogera bw'oti oba tosobola obireka? Obuzibu mwagala nnyo ssente. Obuzibu mwagala nnyo ssente naye nga tebalina kye bagenda kuziika nakyo. Muyimirireko ku mazima. Bino ebyasava bino lwaki mwagala nnyo ebyensi?
singa mwana ogwe bawayiriza mbu alidde mu nsi y'olukwe ne bamusiba mu bintu ebyo eby'ekisiru owulira otya lwaki mweyita abalamuzi ng'ate muli bali yake bane mubeeremu n'ak'obuntu laba omwana gwe mufiiriza obulamu emiti emito gye gigumiza ekibira abaana bano gwe babanga mulabanga babali bubi baagala ki mukisolovinge okusinga okwononera omuntu obulamu tuli mu mwaka ogwa 2025 naye olunaku lujja kukyanga buli assa omukka wansi w'enjuba wano nga taliiwo nga waliwo bantu balala naye gwe ku bya mwaka faananyi nga tuli mu nsi ey'omwoyo nga wawayiriza abantu nga weyita omulamuzi n'oyonoonera abantu obulamu so abalamuzi nsaba mutunule mu nsonga y'omwana oyo mumugjeeko ebisanga ebyo ebitaliiyo mubimugjeeko talina kyagenda kubakola mumwesonyiwe mumuleke mubeere bulungi mweraba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nzikiriza ate nkutwaleko mu captions ez'enjawulo. Omukyala ngono ye yeeyita Didi, yes, avuddeyo bw'atyo ne yeemulugunya ng'agamba nti byala batabitegeera, campaign zibowa, agamba nti omukulu Dr. Kizza Besigye ye yakolanga campaigns ezinyuma era nga yalekawo kye bayita history ow'amaanyi ddala mu bintu bya campaign naye bino ebiriwo tabitegeera era bw'atyo n'asaba omukulu abeere nga akomezebwawo okuva mu kkomera. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga SP Kananura, yes, bw'atyo yagenze maaso okubanga afuna ku ansa z'ebibuuzo bye yabadde abuuzizza. Yavuddeyo n'agamba nti professions ki essatu abantu ze bakyasingidde ddala okuba ng'ate beesiga nga mbutuufu wawulira nti gundi oyo akola mulimu bwe guti era omuntu wamuyirako mu mutima muli aguma ate n'abuuza professions endala ssatu gwe gy'owulira n'omutima ne gukwesikaluga nti nzeeyo gundi oyo akola mulimu ki ne weesikamu okitegedde. So Alton yavuddeyo n'agamba nti eziri trusted essatu kuliko abasawo, kuliko abavuzi ba bodaboda, kuliko n'abawala abakola massage, ezo zo ziri trusted ate zitali trusted kwe kuli aba security omwono mwe yatadde aba police n'abamaje baloya wamu ne bamakanika olwonno ne SP ne babanga ate bamutwaliddemu nti alimu abo abateesigibwa. Gwe nga gwe list yo eyimiridde etya? Omukulu amanyiddwa nga MC Kats yabaddeko awo ku live era ng'omwana omu yakomentinzeeko ku linnya Bobi Wine ng'abuuza ku byama. Omukulu ono n'ayanukula n'abagamba nti nze eno live yange teri political, saagala kuwulira linnya Bobi Wine. Actually erinnya Bobi Wine ne MC Kats tetusobola kubeera mu line y'emu. Naye nga ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate awandiika caption n'abagamba bwe muba mulowooza nti muli useless mulowooze ku MC Kats, omuntu ayina ebyama bya Bobi Wine nebikyasinza okubeera ebibi ddala naye ate ne gavumenti n'ekimanyako nti omusajja alina ebyama by'omusajja ate gwe twetaagira ddala okussa wansi. Gavumenti nemulaga nti teri interested mu byama bye wadde okumuyita bamubuuze nti munnange byama ki by'olina ebya Bobi Wine tubuulireko oba oli awo binaatuyambako okubanga omusajja tumuteeka mu position we twagala. So omusajja yakugambye nti bw'oba oluyeyongoloza nti toyina mugaso kati lowooza ku MC Kats ojja kuguma kubanga ate ye ali very useless.
Ono nno ye yavuddeyo n'awandiika ng'ayogera ku Muhabbatina maama we gw'alina eri omukulu Kyagulanyi Ssentamu agamba nti maama we buli w'abeera ayogera ku Kyagulanyi Ssentamu mbwe era amwagala n'omutima gwe gwonna mb'olumu baali batudde awo n'aggyayo essimu ye n'alaga bba n'amugamba reeba ka pulezidenti kanje mu butuufu n'ayagala okumanya ka pulezidenti ki kaayogerako ng'alowooza oba jjajja waffe ne munnange ekyamala enviri ku mutwe nga gwe boogerako simu ki simulala ye Bobi Wine. Omwana agamba nti omukwano mama we gwalina ku Bobi Wine tagulabangako. Ate ngono ye webushenyi yeeyita Bushenyi boy yagambye nti ku lw'eddembe lye agenda ku blockinga buli omu akkiririza ate era awagira NRM nga n'omukulembeze wa NRM mwamutwalidde oba ennamba yagirina ne waba tagirina ajja mu blockinga ku mikutu emirala gyonna saaki tajja ku for you ye okitegeera. Awo nno abantu batuuse nkutuusako captions. Ate ngono ye yavuddeyo n'atunyumizaamu kawo ka story akatonotono atugamba nti yasisinkana ekijjujjulu nga kirungi bitya munnange ngo ebbanga ligenderedde bagenzeeko outulumu nga batandika okwogera ku ki ku by'ebyobufuzi banyweddemu kawo ku kawayini batumizaayo ku buti bw'ennyama enjokye naye boogera ku by'obufuzi batandikira ku bya Kenya eyo bwe baavaayo ne badde ku by'e Uganda bwe batuuka ku by'e Uganda omukyala n'agamba mbu ye awagira Museveni kubanga ba opponents be bonna baba mwesimbyeko bonna tekuli asobola kumuwangula. Omwami n'agamba nti yatandika okuwulira ng'ennyama ekaawa ennyama eringa ettaka tabitegeera eringa erumira erimu enfuufu era okuva ne kwolwo ne yeesalako omukyalo oyo n'amublockinga yagamba taddamu ku dininga n'abadictators tayagalira ddala oba nga owagira NRM takwagala mu bulamu bwe ne ku lw'ensonga eyo tayagala kumanya era n'ateekawo awo essaala n'agamba nti omusajja oyo omukadde singa asibira mu geyeena kubanga ye buli kimu kyonna ekiri mu bulamu bwe ekitagenda bulungi akinenyeza mwami oyo naye ng'omwami ye yatugambye agenda mu ggulu ng'okyali awo so ng'ate ku bigenda mu maaso ye Nina Rosa yabyogeddeko n'agamba nti Uganda weetuuse abantu balagidde eddala eryanyi abantu balina essuubi kyokka ekikwasa ennaku abantu balina ebibuuzo bingi naye ansa ntono mu kifo ky'okuwa abantu ansa ze beetaaga ate bakwate ne babaggalira waliwo obutenkanya bungi mu nsi muno bw'obabuuza lwaki tetulina justice basirika ebyo byonna tubiraba era tubiwulira naye ekituufu kiri nti kasita olaba omuntu ng'atandise okutya ng'omuntu atandise okweyisa mu ngeri etategerekeka ng'omanya nti omuntu oyo essaawa yonna ogenda kumuwangula. Era n'amaliriza ng'agamba nti kasita olaba nga regimu etandise okutya amazima manya nti change etuuse so ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga James Pius Ssentongo naye yavuddeyo n'ayogera ku bukambwe obwayoleseddwa ab'ebyokwerinda n'agamba poliisi yabadde uncomfortable nga balabira ddala campaign zigenda maaso mu mirembe naye nga muli bo bawulira kibasiiwa paka we bagenze maaso kubanga ate bajjayo empisa zaabwe entuufu patience ne bagikasuka eri ne bajjayo obukambwe bwabwe n'abagamba nti bannange mwebale buta pretendinga kubanga ekituufu kiri nti yemmwe abatuufu betumanyi kubanga abantu ab'okucunya bo we baliramu abadde mubalaba naye nga mugezaako okukopperera ebyemulengera eri mu nsi endala nti mumanyi bulungi ziri ensi endala tezitera kuwewenyula ki bantu mu biseera ebya campaign kati namwe mubadde mugezaako okukyekwekamu naye nga kiganye oba okitegeera bwatyo n'amaliriza nga abavumyemu awo binosensi mbu democracy tebiriyo mu ggwanga lya Uganda byayanga. Ate nga bo aba human rights bavudde ne bagenda maaso kubanga tebawandiika ku mwami ono amanyiddwa nga Afande Moses Mukibi ne bagamba nti omwami ono bamwegendereza agoberera nnyo Kyagulanyi buli gy'alaga okuviira ddala eri mu bitundu ebyerira bagenda maaso kubanga boonoona ebintu by'abantu mu hotel Kyagulanyi we yasula baleka nga buli kimu bakyonoonye ate nga bakompasetinze ba hotel ne babalekera loose empitirivu ddala agamba nti buli Kyagulanyi wadda amulabawo y'omu kwabo abakyunyiza ddala abantu era abakuba era abayisa obubi era ne bakakasa nti bagenda kumunoonyerezaako baleete ebimukwatako byonna okuviira ddala ku mwana gwe yakazaala asembayo paka ku mukyala we paka ate obaoliawo ne kubakola ki ne ku bantu abamuzaala so mu ngeri efaanako bwetyo feesi ye gyeri mu abantu beebuuza Afande ono ddala kikyafa. Muleke kuleetera abantu kubaawulabula mu mawanga na mu madiini omuntu omukulu mukubanga ente lwaki
omuntu alina eddembe ly'okuwagirayo gw'ayagala ekyokumukuba si kituufu ekyokukwata abakola ebikolwa mu bakwate naye ekyokukuba ate atalina kyakola so ekyokubiri kyenjagala okwogerako ate ngayo omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi naye bw'atyo yalutumidde mwana yasitudde eddoboozi lye n'agamba nti ekyamazima kiri nti yandibadde democracy singa ffenna tuzannyidde ku level y'emu ey'oku ground buli pate n'ekuba campaigns zaayo nga tewali agitataaganya okitegeera ng'abalala bwe bakola campaigns zaabwe nga teri abatataaganyiza n'abalala bwe bandikoze ki bwe bandibalese ne bukya ne tugera ku makya ne tugenda okulonda abantu baffe buli omu n'alonda omuntu we gwawulira nti gwayagala nga takakiddwa ate ng'era taguliddwa ate olwo oluvannyuma obugundi obuki obululu ne bubalibwa ku level ekyasinze okubeera ey'amazima ddala n'obwenkanya n'abuuza nti ekyo kinene nnyo okubasaba nze ngamba nti mukwano oloota ekyo kyo Uganda kirabika tekijja kubanga ate kisoboka mu kadde kano naye ng'ate sikuliridde budde nzikiriza mbere ng'ate nkutwalako katono nnyo ekisolo omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu gy'akawenjereza olunaku olwaliro nakugamba nti buli waatuuka ate wasingako waava bw'otunuulira omuntu abadde ekisolo ate olaba ng'obuwa embalala yali muzannyo naye nga gonna muhabbatina bagumulaze Bafumbira coming from this is Chisoro police egezako kugoba abantu emabega yakikolako enkulaakulana alwana tukirabeko n'abamu epikira abamu bakongokako talina kyatya buli kimu akyogerako abamu erijjako be bawanduka mukama yamutuwa nga kirabo yaliko Uganda twagimukwasa gibeereko owora bajjajja bonna ab'omu Buganda bajjajja bonna aba Uganda yonna batugobere Museveni ekimara kimara banange bajjajja musituke mutugumbule Museveni ne famire ye yonna n'abazzukulu be bonna n'abamukolera n'abo bonna abamwetoolodde ababbye ssente y'omuyigo omusolo okwavuwaza Bannayuganda n'okutugumbula abantu baffe okubamalira mu makomera bajjajja musituke mugende mutabaale musituke mugende mulwane abachwezi musituke abaye Buganda mwenna musituke mugende mutabaale mulwane entalo ze tugenda okugwana mutukulembere tusobole okubanga ab'ensozi bonna bajjajja mwenna ab'ensozi bajjajja mwenna musituke olutalo luno tusobole okubanga tuluwangula ekimara kimara Museveni mumutugumbule n'obwana bwe n'obuzzukulu bwe bwonna n'obuzzukulu bw'obuzzukula famire ye yonna mugitugumbule n'ekitabani kye kyonna nakyo mukitugumbule nakibuuka omumbaale situka olwane situka olwanire mu bbanga ebintu byonna bye tuyitamu Lubaale yenna situka yenna ow'e Buganda yenna n'abachwezi b'e Bunyankole mwenna musituke mutabaale tusobole okuwangula Museveni ekimara kimara tukoye okututta tuba kusaba obukuumi bannange tukoye okutta abaana baffe n'okubamalira mu makomera
mutugumbule abantu abo tubamaleko emirembe yonna gye bali n'ababakolera bonna ne famire zaabwe zonna zona muzitugumbule mutugumbule. Laba ka Museveni byabakama ne ka Lusoke naye bali mukunoonya engeri gye babbamu akalulu naye tubalaba obalaba Museveni yeyejusa olunaku lwe yasalawadde mu kalulu kampeyini zibula okumwettira kambukange tugenda mu protest vote olumala okulonda tewali kudda waka okudda ewaka nga pulezidenti waffe Kyagulanyi amaze okulayira twekunge tubeere bangi nnyo ku kkubo nga tuli bangi nnyo nga tuli non-violent nga tuli peaceful nga tulina fulaga zokka kwata bukwasi fulaga ya ggwanga bwe tubeera bangi nnyo millions and millions talina kyasobola kutukola jjukira alina emisango miyitirivu nnyo mu International Criminal Court alinayo egya 2020 alinayo egy'ab'e Kasese be yatta alinayo egya Koni yonna gimulinze kati atya nnyo okuddamu okutta abantu abatalina musango era ffe nga bannankyukakyuka we don't preach violence kyonna kyonna ekinakolebwa mu protest vote Museveni ajja okuba akikoze ffe tetusobola kuowninga violence na criminality olira oluzungu nnyabo weewaawa byebyo nno byensobodde okuba ng'ate onkusakirayo olunaku olwaleero nzikiriza mbeere ng'ate nkuteera wano onkusibuza omukulu amanyiddwa nga Uptop abadde birthday boy naye mwana wa November so ng'ate gwe yeetaaze okulaba ku surprise omukyala ze yamukoledde genda bugenzi wali eri ku PJ TikTok vibes ojja kuba ng'ate onfuna TikTok nawandiika ekigambo tik ate then ne talk okwogera si TikTok ate kiri kyennyini ekyeri so awe nyini osobola kuba ng'ate onoonyeza ya bulambalamba ngenda kuba ng'ate mbateera wano mbajjukiza nti tulina emirimu egy'abaana abawala n'abalenzi twetaaga ba drivers abawala n'abalenzi twetaaga ba maids twetaaga ba cleaners twetaaga abakola mu warehouse byonna ebyo nakugamba nti osasula visa kuli mu meka mu 5 jangu ate tubeere nga atuva ku ground mu ngeri ennambulukufu ya mbadde pije ngenda sabamu nga atakumira pirasigale ngate abankumidde mu kaseera kano kenyine mubeere bulungi musibe bulungi musule bulungi mweraba. Yes, good morning beautiful people. Okujaguza amazaalibwa kwawedde. Thank you for the wishes. Sawa ya mirimu era ngenda kubamba sabo okulira series z'abajambo. Bwe njogera ku bajambo ntegeeza abaana abaliko Iraq. Abaliko Iraq abamu batandika ddo bakozesa abalala bagenda tandika bakozesa bokozesa mu elections bagenda bakozesa okuba bannayuganda emiggo. So information yeno ngenda kubanji bawa series mu series mutegeera abasajja bano bateekateeka ki abaana bano babayingiza batya ekintu okubeera nga bakiyingiramu okubeera nga bagenda okukozesa mu elections era n'abaana bano bategeere obulabe bwolekedde kubanga ekintu kye babayingizaamu aba bakiyingira n'aba bagenda okiyingiramu bamanye nti it is a double sided sword. Abo bennyini ababakozesa essaawa eno bagenda kutuuka ekiseera nga balabe gye muli kubanga akaseera k'emiwunyo nga katuuse bajja beeriminatinga kuba tebajja kuleka bujulizi balina okukola clean up era nabo bakitegeere kuba bayinza okuba babadde tebakimanyi nti intelligence z'ensi zonna essaawa eno babalabanga ba machineries badikiteta be bakozesa okukola data waka waabwe. Museveni abasindika okugenda okukola data waka intelligence z'ensi bwe batyo bwe babataminga era ka documentary ako nja kapuleyinga mu kalabe nga Al Jazeera yaba profilinga dda bino ebintu nze bwe mbanga mbimanyi mumanyi nti namwe bagenda okozesa muli mukati abaga nti wadde mulowooza nti muli mu bimasiki naye ensi ebamanyi abantu babamanyi. So nze ngenda bannyonnyola omusajja kikyabakola ki kikyabayingizamu ne bannayuganda babeere nga bakola ki nga bakimanyi olunaku lwa leero olwokubiri ennaku z'omwezi nga 11 November 2025 bayinayo meeting ku Pan Africa House abagala okufinding out byenjogera mu mugendo olwaleero lwennyini nnyini ennaku z'omwezi 11 lunaku lwa 2 November 2025 ku Pan Africa House bayinayo meeting. So mugenda kubalabanga beeyiyaawo abantu mwenna ku mukutu guno balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Warrior 1 tulina olukiiko olw'amangu ennyo olukwatagana n'abaana baffe basirikale baffe mwenna gye muli
mu Kampala Metropolitan mwetaagibwa buli omu enkya ssaawa 5 enkya ssaawa 5 olwo bakama baffe abaagala otusinkana enkya ssaawa 5 enkya ssaawa 5 ffenna tubeere nga tuweddeyo ku Pan Africa omwakubire munne essimu Oria one out. Bakomolede baganda bange mwagamba mutya asoye muri bulungi kama favors wera ubikibona nyibulunesi wakedde ede tumuna kulwa kubiri etusaba omukama okutuyamba n'okutubeerera abwana mugisha Fred era naffe kitukakatako kubanga ffenna tuli bajambo tugende okubanga waliwo omukulu ajja okubeerawo atwala reserve force endowooza oba mupya naye nga waliwo omukulu ajja okubeerawo abali mu Kampala Metropolitan mutuukeko so eyo yenteekateeka eriwo so bannange bajambo baganda bange nze mbabuulira bino era ngenda bibakolera bu series zino video muzirabe nze bino abibagamba sijja gamba nti I was once one of you kuba nange naliyo bwemba naliyo njagala mumanye nti ensi ebamanyi muleme kuzannya mugenda kwekuliyetigira abalaba olw'okuba nti essaawa eno muyagga muli baavu I know what it means okubeera nga akasente wakakola kakugwako kati abamu muyingira mu bintu ebyo lwanjala naye ffe tetwayingira bintu byonna twasalawo tuddemu tunoonye sente mu makubo agatali gakukola ki gakuyiwa musaayi gakukola date work so newankubadde nti olwaleero oyinza okuba wakola akasente nga kakugwako n'olowooza nti kati era balina kukozesa date work nti olowooze nti onoddamu ebintu nebitereera no si bwe kito bwe kiri obulamu bwogenda kwongera bwongezi buziika so ngenda bakwatako mu series era mumanye we munaabiraba era mujaga olaba guno omuziinaziina gubimanyi bino kati olwo ziri intelligence ezamalayo era ne ka documentary ako ke baba profiling aka Al Jazeera njakabazanyira mukalabe mumanye oba muyinza ogamba nti oba ye yabikola Al Jazeera mujimanyi so that's it tujja kwegwako mu butundu obunaddako amount